kati waba si ye Shamim yakyusa amangu tekisoboka naawe amabuuza ku bantu ndijjo teyongereyo ennaku zino ababodaboda kafyu alitaiti nnyo asobole baluse deeka kubanga nasi olwekula kiguddemu awo nga baboda abatwala emisinde ekiri wano nange kati eddoboozi yange kwatwala bona bonna okusaba bakuuma ddembe nti omanyi boda bayodde nnyingi ate nga bambika mubajje ekyokulya nze nganze nsaba nti babasonyiwe President Jali alaba podium abasonyi baddemu bakole naye bakoze ki ati bazikutte kafyu bamenya amateeka ga kafyu babasonyiwe nekibooko ekenderemu bananga kibooko nenze wenda kasomukulu yalayidde naye tuweebaze ne ku security ey'ekiro security otambula nga security egguluggulu yadde ate oli atyamu nabo babatuzayo mu lockdown kale podium bwete bwebera tutandikira mu kibozo gezako okufula ow'enjawulo nga tukuteekateeka kaakati ge tulina mangi nnyo naye ge tugenda okuba nga tutandika nago ye mwana mulezi munujji mbangi mubadde mumwebuuza yaddawa yabulira wandi byange bulabula munnange covid eno yanyiganya abantu naye munujji y'omu kubayimirira ne bagamba nedda Jude nina okubaako kye nneekolerawo nina okubaako kyenjiya wadde nga nina famire ndi musajja akuze munujji ono yes Emmanuel Matovu w'e Masaka alina omwana omu mukyala we bamuyita Clara era bamaze naye emyaka nga 10 yazimba yomu kubasooka okusenga saidi eyo essaazi notuuka ensasi kati ate kyakola kyali mu kuloyira yakoba okulya ebijanjaalo anna wayo yenkoko akola ki atante tekyagula wayo yenkoko aje bujeemu abadde alina enkoko 40 kati zasigaddemu 38 naye ate abobutale buno wammanga ndeeba Owino Nakasero omulenzi oyo waleeta enkoko ze mumuyambe muzigule tatunda eyendala ndijjo gwe twogera ku munujji kikyonyiza okugamba abantu abatulaba essaawa eno y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba kibayita eŋŋombo ekiriko buli ekijja kyona ayina oluyimba lwe bayita igwe ayina igwe ayina sarapulesa olujenga okufaananako era abayimbi abalala bamusanga mu karaoke ng'ayagala mumpeemu nkubemu ayina n'oluyimba bayithayo lwe yakola ne Navagure story eyo engeri gyayingira mu music industry yagijjayo yonna mu vidiyo eyo yali musajja atobye bola munujji oyo yaliko mu katale k'Owino yali atunda ndibota mu katale k'Owino ebiseera ebyo nga yegomba Jeniero Zamba Honest Nsimbi Jeniero yaddayo oba kyali awo twogera kati ali France oba Zanzibar era by the way Jeniero y'omu ku balondeddwa World Health Organization okubeera African COVID champion kintu kya luzungu mwalimu n'omulala wali bamuyita Tommy Race ate awo tuba tetunaba tuyinza okumalirayo wamunujji n'okakasago sanze waka oteredde ntende liredde gende amaka gano gasangibwawo Musasa na Mugongo letayo Musasa mu ghetto lwaki wasalawo okufuna eno akasente nikansindika nayagadde gule munyenga naye tezaaliwo engambo wayi kangende ensasa era ni musajja mukaka munyo naye era zivaako zibanga kuvaako ni musajja mukaka omukyalo amaze naye emyaka emeka 8 kati mwagala na mwina n'abaana tulina omwana omu musically mungi kati oli kuki music gyali mu recordinga nnyo n'ennyimba nnyingi babeera wano baziwulira ababeere waka naye sinaakwagala zita kati kubanga ka business bakakwata nnyo kati nava ku bino ebyokubeera nti njagala kukolera abantu just kulaba nga bakola social media ati njakuyimbira ku bantu njaziperforming ennyinga kati kyosabera omukulembeze abate bambi mbadde nsaba omukulu ow'ettibwa omubwati gwe omuwa tekimala atutte nnyo naye emyaka kati esatu tetukola tugenda kufenja so just batute tweyiye tukyali mu lockdown fenna abayimbi naye just mbeerawo omukyala
family yange family zaffe zituyambye nnyo baganda baffe tulina abali ebweru n'abali wano batuyambye nnyo bambi. Jenny we yakuleta music industry njagamba yandeta is because of him kwa abantu bandabira kuye nakati yabayande kati nebyajjiye lero okunda bana byera byali bisima bya mukama bana nali nkola mu library waliwo ka library nali nkola yagane background jemba saa kudda nnyo mbwavu so ewaka muli baavu tuli baavu ogambe saagala kudda nnyo mbwavu olabe ekigambo ky'obwavu ekyo kibe kubanga bulijjo opaga mu lulimi lutonzi ate olulogo naye nga mu bazungu bagamba humble background akasente ko tekaaliwo wadde ng'omwana mukulu naye kati sisolaga nti tuli baavu tulya twebaka naye tetuli bagagga nti tuli bavundu naye kale ntidde okyogera gyo twalijalaza ddala munju watandika nadde okulunda wayi natandika mpolampola bwentyo ki ekyakuwaliriza okulunda bijanjalo nalya bingi naye watandika karantini tenaba kutandika natandika mu karantini mwennyini naye jjukira biseera ebyasooka abanetwali ebijanjalo biri gavumenti byatuwa ebyalimu amayinja akuwa kilo 2 naye nga kilo emu mayinja kogwe kotandika ngamba naye wano omugezi ofunayo obukoko n'obuteekawo bw'olya ebijanjalo ennaku 3 olwokuna ng'osalayo akakoko n'amagi gafuka ga bbeeyi gasooka ne gagwa ate negadda ne gafuka ga bbeeyi neŋŋamba omugezi enkoko zo ziba zibiika tosobola kuvuba amagi ziringa mmeka enkoko zaali 4 naye kati ndiddeko nga 2-3 zaali 4 si nyingi nnyo otundako situunda bannaye ozikozesa ki zonna zakulya zonna zakulya z'amagi kulya n'ekisinga obukulu zakuyigirako naye atandika poti ali serious owa ssente alikoma kati zino waziteekawo nti oyigireko zino ekisinga obukulu bannaye zirabi zibojja ekisinga obukulu ezo teziruma amagi ezo bazisala badibikinga waluposiyaleta dibikinga era tunaatera kati naye wagiyize nangenda mbiyiga gyekugaye nti zakuyigirako Okay, oyo ye munugi ogwa kafeero gusalidde olunaku olwaleero tewali kuziikula kafeero awo swaziniga ne banne kyekidire enjogera gyenjogera eraga nti nze ndi ttiimu kutamuziikula era omulamuzi agusaze okumuziikula bali bagenda kweta ne sikandi endala okutetaganya eddembe ly'omufu ogonako omusango ali ogendagenda mu kooti naye kutetaganya eddembe lya mufu naye nga banne musaasire omulamuzi ye mulangira Josefu omulamuzi mulangira naye badde mu buzibu asalewo ki nti abaziikula kafeero abayisa olunaku olwaleero buli fayiro yagyerabirayo eka guno yazze nayo era olubayise n'abagamba nti mumanyi kyengenda okukola kyangu nnyo abawakanya oba baagala okukakasa nti bana bakafeero mugende ku musaayi kati bagenza okuvayo nga beebuuza bagenda ku musaayi ki anti ku musaayi waliwo Dr. Steven gwe yatereka ogwalimu omwana omusajja wa boode yali akayanira omwana ne kafeero nekizuuka nti omwana yali wa muvuzi wa booda eri ku mirembe eddwaliro lya mirembe lyamaani kakati bagenza okuva nga balowooza nti gwe musaayi gwabagambye ate wano akawungeezi wano obwaka buyisa ate oluvannyuma era okuvawo omulamuzi ne buyita mulooya omu Luzige nga bugamba nti nabagamba nti mugere ku musaayi ogwo yabagambye DNA yabagambye munoonye musaayi ki gwe munaakozesa kati ateeka lwegenda kugiraawo kakati tebalinayo omwana gwe beekakasa nti yoono bajje kwoyo abaana bakafeero bonna babatanaye batwala mu kooti nga jjukira omusaayi gwawandula abamu ne gubakkiriza kati olaba ndije tusologa nti princess ono ye tumwesiga yoono tewali gwe beesiga basuubira nti bebeesigira ddala gwamuwandula yazaala mukyala mukulu omwana omu ne bamukayanira n'owa booda ate bayirawo n'ensala y'omulamuzi agambye DNA test inabeera mu 10 days
ate temunsaba ssente mu collecting ebyobugaga bya kafeero mujjemu ssente za DNA. Kino omulamuzi kyasazeewo kigenda kuyamba abaana oba kigenda kwongera batabula? Akyongedde okubatabula. Kafeero tannafanze kati nkubuulira. Ate nno tubadde tuli awo ku kkooti waliwo omulala azze nga talimu abali mu b'ekkumi n'agamba nange ndi mwana wa kafeero ne gujja bagira. Yanyizemu akatabo nange bannaye nange ndi mwana wa kafeero. Nange bulijjo oliwa. Njeni olunjeni omusaayi gwa biseera byamu. Budde bwa musaayi. Nzize mutwale ku musaayi. Kati sooka tubifune ebibadde maki. Akkiriza nti DNA ebeere conducted naye nga tebagenda kwekisuminga kafeero ng'omuntu bamuleke bajja kukozesa samples ezirimu government analytical laboratory kwe baba basinziira abantu bagenda subjectinga samples zaabwe bakolagane ne GAL government analytical laboratory ewandegeya yegenda ye koti yeragidde oba nankani yona institution gye banakkirizaako bonna babiri kwe baba batwala samples zaabwe bazanalyzing bafune ki paternity entuufu naye nga tebagenda kwekisuminga ki kati ani alina okutola sente za DNA bonna bennyini bajja kola ki estate ya kafeero yegenda zi providing. Nze agambye tugenda kukozesa ekiriwo waliwo omusaayi ogwasigalayo oguliwo gwe baali nga bakayanira omwana omu oli gwe yayimbako Bradina era luza tuse omusaayi ogwo gwaliyo gwaterekebwa mulungi mu laboratory era olwatule nti tuli mu nsonga za kooti Dr. Kasule n'avaayo n'aweereza documents mu kooti gw'omusaayi gukyaliyo mu laboratory bwe kibanga si ekyo waliwo alternative endala ey'abaana bano abaana abakwatagana nabali bwe banajja nga bakwatagana tujja genda n'ekyo bwe kitabanga si ekyo nze nina omusaayi ne Nantonga alina omusaayi ababiri abadda ku mugenzi tujja genda n'ekyo naye omulamuzi agambye tetusumbuwa mugenzi tetumusumbuwa tebamusumbuwa kuba nze nali lusi byagala terina problem nsala terina problem era nga wetoze nga tugamba abantu there is no need oli muntu yali wa kitiibwa there is no need of exhuming him era nga n'owekitiibwa omulamuzi wa kirabye titewali nsonga lwaki baba bajjayo muzeeyi gye yawummulira kuba bagambye mbu tewagenda kubeerawo exhumation which is also okay kuba kooti webeeyogedde bemaze okwogera naye kati blood samples zebagamba ziri luddawa era ani azirina kati wewali challenge wegutabanga si mutuufu gukiza osooka ne kugenda mu nze ne Nantongo kati wekugenda mu nze n'omwanyina nzirako nga tugenda n'ekyo. Okay, ebisengawo bisange mbukedde ow'enkya yafulumye dda ali Katale. Ensonga za Momo 19 ne Dax Katero ezamaze ne ziyingiramu Medimo okubeera nga yali wakati waabwe ekigambibwa nti Medimo ye yatabudde Momo 19 ne Dax Katero. Momo nakola leero avuddeyo n'ayogera ebigambo ebikankana ayogeza busungu. Momo ba mama wa Dax. Momo. Ne Momo majali. Alirida. Momo wannaye. Alirida. Kubuluji bwe bagita bateri empanvu ennyo e Dubai. Alirida wandi. Alijali. Bayire bayogera kasimu na gundi nno bali ku Skype ne Medimo ne Medimo bali ku Skype Dax Katero bambi yagenda kusuubula ali mu golodi mu birombe bya golodi mubende tamanyi amakaga gwa ali mubende mu birombe bya golodi omukyala bamutwala tanna kimanya nti omukyala yano badda amaze myezi 3 oba teyasiibula mukyala Dax Katero bega akusiibula neko yafuna amumanyi omwami wange lwaki batombulirako wala mutu gwafuna naye nze kyenategedde Judy ne Ndijo tukole ssente muganda oba toyinaamu yadde akakaaga abaana babendebakiri Dax Katero talina ekyewunyiso kimanyi bajja kubayinza okwandi baddiŋŋana nga amaze kukyalake banaye ssente kikulu sente kikulu nnyo matine muve mu kwebuzaabuza ate nijo naawe leka totabula bintu abasajja wano basigaza ebitiibwa byabwe tosobola naye nno ne gundi ne Medimo mulambuzi mulambuzi akasente akayinamu balumiza emitima bangi simukubye nnyo mufiirako ntumuza ku nsonga z'abaana hajja ddala kyomanyi kyekiriwo ekituufu era mutabani we yali akulopeddeko Momo nti ddala muleseewo oba si bituufu hajja tiyagamba taleka kuyingira mu nsonga z'abaana kuba z'abaana hajja toba yalya alasema kiwa ayinza okuba yalya alasema kiwa n'agamba nti ensonga z'abaana sigaye mu baana mwenyina wa Dax Katero omu yayisisitinga agamba bakyali bombi bwe tumubuuziza nti okakasiza kuki mutwogera ku WhatsApp
yerabidde nti okusakuba kubirega noli bambulokinga munne nesinza olaba vidiyo eyo katusooke tubifune omwana bwolabanga agenze kusamba mupiira gwenga olaba kyalemeddeko oluusi ayinza okuba nga wajja okuyita okufunamu kati tomukuba naye muwabule nti kino kikole bwoti kati ne dakisikateera omuntu ayinza oga nti byamuleka naye wakunywa omwenge nedda omubuulire omwenge mubi nobeera ngaokimugamba naye ng'ayimba nakola byayagala bannange ebyobufumbo bw'abantu bizibu kubanga nze sisula waabwe nze mbeera wange nabo babeerawo waabwe kati simanyi byabwe sibimanyi sijja kulinga takuloopera andoopera kanjogere bwe nti buli omu aba nekyoyisiye kati goli ne bonoyagala aleete musiraamu nga ye asiimye atali muki musiraamu toyinza mugaana buli muntu kyayagala kyakola ki nze nateekawo etteeka oli bw'aba aleeta omukyala we mubuuza ddala yoyo gwoyagala nti yoyo kasita babanga banakkaanya munnange era kyovulanga nkugaye nti ebyebwabwe nze sibimanyi basula waabwe nange nsulawa wange ekituufu amawulire ensoma era ngalaba ne ku tivi ngalaba naye tebinkwatako byabwe era nze siyingira mu bufumbo bw'abali nze kati mama nga aveeri najja mu bwange nange embeera mu bwange naali badde mbayita naye kati omulenzi tabaddeewo namwe mukimanyi n'omuwala tabaddeewo kati nange simanyi lwaki bakitadde ku foomu eyo ey'amawulire oli yagenda kukola omwana omukyala namulekawo ewaka kati ono bwaga nti ali singo simanyi we biri mulamu w'omuwuliza oyo alabika ali mubadi bwe alimba mwabalimba ababuzaabuza nze nga bwe njogera naye ambulira birala osembadde kugirako naye njogera naye ku WhatsApp taliiko ebyo bye boogera simanga ali singo balabika balina ke baagala okuyisaawo naye kyemmanyi nange ndi mukyala noli mukyala buli omu alina engeri ekisenge kiba kisenge ebyebisenge teba kyova laba babibikkako newebeera nga eri one room its one roomed house bateekawo kati kiri kino ekiba kisenge lino nerikola nga ddiyo ebyekisenge biba bya kisenge tebabyogera ekyo kyensinga okumanya kati sisuubira nti asobola okuŋambibwa mu kisenge ekyo era sibyogerako naye kuba ye omwami tannakakasa nti omukyala waffe avuddewo omukyala afudde tetunnakiwulira nako nze nga nze sinnakiwulirako bwaba yabitaddeyo kiyinza okuba kibi cause abufumbo tebabuteeka mu mawulire ekisenge kiba kisenge mugamba bambi alekeraawo musaba busabe muwula bawulidde onaabawulira mama agambye atya tayingira mu nsonga ku Facebook waliwo agambye nti momo 19 n'asuuzawo dakisikateera enywantu dakisikateera ow'enywantu nga tundaba ku mpewo kantumirewo jasi muntu omu halima kali ku nzira onono ttaano wa doliri mutiibwa ampadde ku mawulire amalungi nagamba nti sendiweevu kyekyo nti essaawa yonna yonna omanyi sendiweevu ekukyamula essaawa yonna yonna twandiraba ku doliri mutiibwa nebba kinene nga baleese eki nga bayingiddewo wano bali bungereza kakati wetuviirako kati mukwano gwange tokyusa remote yo programu eddako yabyamizannyo firibi naye beki nga agyetegekedde bulala mama shama akakondo okalabye akakondo okalabye naye nawe mutoolo kale mutoolo tukulumiddeko nnyo wewala mulimu gwokolera ddala banaye nina wali waidi wamusiibula mangu tugendebawo mukyere yongera okubeera nga otereera mbere oli musawo mweraba omukyere namukulambisa